Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Denja bakoza dwiro nono muliro bugalo ne continent guka abazajja batuzalire kula kuzala kujagana walala kuchuluma fe omwana agenze ololwe pitorezo lwanoga omwali ne kayayana okushifanzize mazeko ogwange napatanya kuyimba kankuba omuziki owulira omubali jempize ngoma y'ekikere akalipagane sindikagano zolaba njagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso njagala okulaba omugole gwena watoninya kirabe nnono njagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mukubire njagala okulaba omugole abatulaba tuzze wajati leero mande tuzze wajati naye maama ensa aje tege tujenga bwe tuli naye maame nga bwe tuli omutima gukuba nze kyengenda okukola sigenda nakwogera ngenda mulaga budget alabe wekali akagamba ako nti ddiko maama era kanjikebere wano njiyinako mu ssimu naye nga si byangu kubanga diko ebimu kubikola omukolo kati omuntu ne bwonyuma otya ne bwoyambaza simaba maidi simanyi omugole nga diko omubi okitegeera kati ate byo evidence anti evidence esigala diko byebisigala omuntu byalaba after bino sima music teyanyuma obinyumya luvannyuma mbwe mmere teyawooma diko ebifaananyi omwami ono wa bifaananyi Hypex Studios hajati abadiko diko wuno awo wewali diko ndabawo diko ye diko ono w'abantu bameka abantu betusuubira fetwatunulira abantu bibiri yetwatunuulira bibiri then kati diko mwamuwa zino sente waliwo tent what cake specific cake yeri byayo chairs anti kati nze ndamu ebitambulira ku diko diko atambulirako tent atambulirako chairs temwateekako tables teziriiko ndabawo wano tables zino 5-6 tables 5-6 kuliko 8 ku siringi 7 oba zaali tables saakitegeera nange oba baali babaziza abazadde za mu maaso oba ozirabye tent kuliko akakadde decoration 4 million $5 ekifo tebagenda bawa tenti n'obutebe kugadde twali tugenda pangisa bipangisi tebatuwa
tebalina butebe balinawo ku butebe naye butono just okikumi nti tugeze nti ebigwa tebiraze extras in case kati kitegeere katsokolete quotation kati kyenjagala ntegeere tindako tenti nnya akakadde tenti nnya zibeera za mitwalo 10 gy'emitwalo 4 tenti nnya z'emitwalo 4 ez'ekikumi just bateekako 1M but giri 4 then chairs mulinako 300 temulinako price ani yakola ekintu kino tumutuge kati oba chairs zigendera wali ku tenti sikitegeera oziraba 300 chairs ndoza zayi zigendera ku ziri eza tenti ndoza kakadde kati ate ndoza by mistake ne babyawula okay naye tusobola okukola mukolo omulungi nja kukolera just tukole omukolo tuwasomyewo wano wasomye eddiko wali 4 then kati tent ate twetagala n'emmeeza emmeeza nja kuwa emmeeza tunawa abazadde kozi biba bitya kati embaga nti tebanga kwanjula kati embaga mukola tents side ne side muzipanga tent emu nga y'abazadde side eno wabayo tent neno waliyo tent naye wemba mutegekamu obutebe bwe muti kati mu maaso wano wabaawo emmeeza eziriwo abazadde n'abakungu abazadde bakyamani bani abagesiti kubanga bali wamba mina nga 200 wetugaa tukozesa emmeeza twetaaga emmeeza 20 maglass 200 bwebityo tugala tubala bwebiti charger plates tuteekako 55 tujja laba tuyinza okukolayo ka tent ka VIP ko ne tukawa amameeza esigadde ne tuteekawo emmeeza mu maaso then ne tukola ne high table eya abagole high table abagole gazebo biki bagenda okutuula then tulina concept byaffe ebyo byetusalira ba maid 6 6 girls 6 boys metron 66 metron ne best man na mugole ne munne kati tubawe emmeeza emu etwala abagole babiri best man ne metron side ene tusawe emmeeza ey'abamaids ne wano ey'abalenzi plus cake table wali ne kuddako VIP ne kuddako tenti eya side y'omwami n'abekyalo side y'omukyala tuba mixing kati kitegeeza tuba tulina okubeera ku bantu 100 tujja kuba ne tents tubeere ne 10 2 n'ataano 2 abantu okutuula obulungi tubanyize 10 2 n'ataano 2 ekifo kasita kibanga kigazi bulungi zigendawo bwetulina obalansinga tosobola gamba ti eno oteekeyo 15 emu eno oteekeyo 10 kiba tekibalansinze zigendawo bulungi ku kifo kati tusobola okujja nayo byonna emmeeza nja kuleetera VIP tukole VIP tent glass tables nga zino zitwakozesezza ku mukolo oguli zeza white ziriko mirror oba si ekyo waliwo okendabye mwati mbi omuntu n'akomenti nga n'agamba what is this nga naye kimususeeko nga kikyusakyusa kala naga what is this tuba tulina okukosa okuteekawo lighting byona olabadiko then wokuwe tugenda bakolera bino ebinene entres bino byetusalala ffe bimu tulaba birabe tekirina nakye tugenda kugamba tuwe kino oba kiri ffe tuyiyize emmeeza weziri awo eza haitebe nene obutebe babututte eggulu baba bitwala haja ggulu waliyo omukolo agenze ettimba ggulu weri haitebo weziri n'endala emu bagitutte ntera okuba nabyo muno mu vidiyo zaabwe ajja tutopostinga waakawo
asinga wakukulira nti babijjayo abaana ne babiseevinga noweesigaliza obuntu bwo naye ng'omuntu bwajja obimulaga birina kanye mbikulagira kituufu kategedde ako tubirina abaana babijjayo ne booza muwuwo waka bamwozaamu ate naawe oba olina bu creativity bwo ng'oyagala obwesi nze abadde aggyeeko saawundi kati laba ezo kkala tolina bw'ogamba nti ziri kkala bwe ziti anti batuwa bano abasupervising emikolo nga muntu wa famire ng'omuntu ataddeko abatiimu bachairperson ekyakakiiko kati nanoonya basupervising bannange era ne babivaako negula bakalazi ezo omutalina nabwazinyonyola oli ne bwakiraba ewantu talina bwajja n'agamba mbujagala kala bweti talina bwokinyonyola ogolwomukaga divine twabadde friday nga tulina omukolo ogutambula awebifaananyi yakiwulira okolaki ate ffe betusangayo gwe tukwatagana naye gwe tusanga ku site gwogamba nkwatira video kati bano babadde baagala omukolo mulungi kati naate kala oluzibe nnyingi abula okitegedde kyegamba eri white kyekyasinze maanyi sokozeyo hajati wali white dayo waliwo ekyo kyekyo zino gundi welcome zibanga welcome note mulimu ebifaananyi byabwe Garden Millicent's wedding abantu nga bajja bwe bati tugenda bakulya by the waka photo booth kati tuba tubawayo ebifaananyi ebirungi kanka kulage banayo omukolo diko tujja ba printingirayoko ebifaananyi byabwe nga byebyo nga si bingi nnyo tubiteeka awo we batuukira abantu nga buli atuukawo yeekuba ebifaananyi we bayingirira awo ewasooka ate nawulidde ayagala kudda ku kifo nkimukwatire bulungi muweereze ekifo kiri alabe seetaabu omukolo guli ludda olaba wakiso babeera eyo era nkoowe wetera n'ogenda ebabuka owetera nkoowe kati waliwo olaba watera obeera aba traffic awo olubayisa bwe bati ng'oweta ku right awo munda awo bayitawo bakadundu eri flat bulungi nze sirina gye siraga oba ngenda ekaseese batugenda kati laba gw'ogambye mbw agenzebwa gulu bagenze gulu omukolo gwa lwakusatu feno tuwoza obwavu bungi emikolo gyo gigenda mu maaso muloba sina wiikendi mweyo gye mukirabira eyo mu mikolo nti obwavu si bungi tubalabira wano ng'omwadde quotation ya ssente nawe ezowulira nti egijja mukyayagala ate balina ekizibu n'owokotinga entono takuwa bizinesi bamanyino bajja wano neyabuuza munne kati oli ade agenda tuwa biki mu miliyoni 4 mu miliyoni 5 kati gwe gyogambira nti nnyingi waliwo gobamya omulimu lwakusaba miliyoni 4 nti ntono kiki kyagenda okukola mu miliyoni 4 si bwe kityo nti agenda tuwaki wakiri bagambe nnyingi babagaininge bo nga kyebaagala ki like budget yabwe balina we bagitadde kati we bajja n'obalanga obasaasira ate munnange ne bakuma bizinesi kana ate ne wabaawo era jjange era tayina kati abo nabo weebali naye abasajja bateeka ssente mu mikolo justin nagalako nomeza akantu nina wano omukolo oguli okumpi neeza ze bagenda okutuwaako zizo naye njagala kulaba deeti 26 njagala kulaba deeti ndawoba wamugeeza eziri imported ennene saba batuleeta ku ezo oba zinaaba zituuse bazadde baziri ez'omu maaso wali ezo za mu vip
tent then waliwo ate ze tulina okukozesa ku bazadde maaso katugenda gisevinga busevinga 26 ogwokuna 26 April nakirabye nekinyumira kati awo yali photo booth kati wano we bayingirira bwe bati nga bayingirira walina we bayingirira then ne batuukira wano yes kati wano tusobola bakulira photo booth ya boarding ya nnya byebifaananyi bina kati nedda bisobola okuba nga 8 kati ebimu tulina tuteekawo ebiramba ebirala ne tubigatta nebibeera nga sibiwamu kati nga olaba bino bya bitundu kino kiramu kati bano baali bakoze pre-shoot bakola pre-shoot ya wedding pre-shoot kukigaana nga tobakube nga mutuwe bya intro mulimu ababa nga tebasobola kugenda kukola tunakola pre-shoot okujjako ow'ebifaananyi wakkiriza n'abakuba ono wano tumuyina wakkiriza n'abakuba kyekisinga bambambaza abambaza ate nange ntudde wano agambye kasita banaabambaza fe tujja kukuba tubatwale ku gundi lwaki tetubatwalidde awo gye baagala ennyo gye baloota tubatwalire awo emunyonyo tuba tukola fresh Millicent yegomba okgendako emunyonyo obulamu bwe bwonna tebaseerayo okubisiza ebifaananyi kiba kyetagisa sente naye gye mmanyi gye baseera ennyo kigo gye basaba $3,000,000 okubisizawo ebifaananyi omukolo guno golaba nagukola kigo okukolerawo eyo naye bannange kiba abantu balina sente nkitegeera abaakolanga bonna ttiimu ya Jose nayo bagenda ne balya emmere naye twalamuza emmere ne batugamba essowaani ya $15,000 wano omuntu we yabuuliza nti biki ebyo nga bimususseeko ebawokuwe busitiika tubuteekawo bwawokuwe naye kati bulina engeri gye bukubamu layiti gwe laba byekakola kati oba oli bambi byamususeeko mu komenti waliwo komenti enagamba banne biki ebyo mikolo nga gyatabuka dda laba zikyandriya omugole wajja n'atuuka wano nga tumuwa buli kimu kyeyeetaaga oteekayo laba banne wano ono kati olwo smoke mwali oba nayo reflection smoke waddala gulaba gwa amaaso omuntu osova ku mukolo nga ebiri bigenda mu maaso otunulidde obwo ng'otunulidde ebyolo bye nange byagenda ne bireflectinga kati eyo pre-shoot twandigikoze emunyonyo bwe kiba kisobose tujja genda tuna consultinga netulaba ebyomukolo byennyini bino nga bwe bava ku kyaki ne bagamba bagenze mu bifaananyi kati okusinziira gye balye tuyinza kati kwolwo kati okuvayo mbu bagende emunyonyo tudde kiwanvu obudde butulya naye kati emunyonyo gye baagala ennyo tukolereyo wedding yani pre-shoot then tukwate n'obwo buvidiyo bwa behind the scenes obwo bu short movie biki ne story tugikole inshallah tuzake tumutwale ku divine gy'abaasula ate ng'ayina okudde Kampala ku mukolo bannange ekiki obusonga butono naawe olina ogenda eri osooka oyo teeba kunyiga amasaagi omaleyo ennaku tulina kuba Kampala mu stress z'omukolo bannange katusooke ba Millicent naye nga Millicent tugenda mukolera omukolo tugenda kukola diko atajja mu ntole ya ssente gye bagabye naye tugenda gukola so kati ajja tufere tulina kye tugenda nnoonya mbu smart tent simanya ki byonna tubikwase kati ziri zabadde bageba obutebe biki ffe tukole lumu $1,000,000 zaffe 5 for everything era tulina kye tugenda kweronda nti ajja tulonda kino ffe tubikukwasizza kuba ne ka VIP kaffe wali abantu abadde mu meeting awo banditudde owulidde ajja tikyayogedde bano abantu ababadde ka gurupu ako ababadde
ajja tolaba abantu abo beba VIP betuyina reason be bagenda okubeera VIP kati lwaki tuleeta mbu bano ba guest of kyewayogedde jjo bagenda kutula kuzirya emmeezi empanvu yes bano abantu obalaba be bayimuka buli kimu ate obalaba abo bantu alina omutwalo agujjayo mu nnyumba nga bw'obalaba waliwo oli nga ye buli sande aleeta omutwalo buli sande aleeta 5 nakuleeterako obwo obutebe obugenda okubeera mu tenti yaabwe beba VIP tugenda abala lisiti yaffe n'amanya gaabwe yes tugikuwe wali eri babawandiike bayingire nga nabo bawulira nti ba VIP nga bazze kunyomerwa kati lwaki aba alingiriza eri emabega batuule nga balaba nti basiimiddwa ate batuule kumpi n'omuntu waabwe thank you yes haitebe ejja kuba wano nga tenti yaabwe yeddako wano and side batuuko saavinga era bo mu basembyeyo mu budde obutenti bwaffe bwa 50-50 obusooka ku haitebe wano tugenda kuba bwonna bulimu emmeeza yes n'obutebe obw'enjawulo then plastic chairs ziri ez'okwambaza seat covers zigenda mu ziri 10-10 mu 10-10 eri naye ba VIP beebo ate era basukka abantu 5 tebasukka nnyo 5 emmeeza egendamu abantu egendamu emmeeza 4 akatenti kagendamu emmeeza 4 buli mmeeza eriko zino emmeeza nene zetwasemba kuba eziri ezasooka zaali ntono sooka ojje zino emmeeza zetwasembayo kookye zakola kwa kamwezi mu katenti katano mugenda mmere 4 then ey'ekikumi egenda mmeka bujo nga ndaba 7 tezigenda ate wetubawa zino enene ebeera wano 50-50 bbiri nga tuzaawudde side ne side tezibeera emmeeza 2 anti etuuza 14 yo kati batuteekamu emmeeza nga balina babayita nga tebenyize bweno tukozesa ziri enjeru obutenyiga bo tugenda bateekamu 5-5-2 butente obubiri 5-5-2 because tebalina kwenyiga yes omuntu adde awo onoonye nnyo abalala mbu balesti nga bano abantu bayeewo mubiri bawaddeyo obudde alina akasente akaleese mu kulya emmere abantu bano abadde nnyo mu meeting balina engeri gye beerabirwamu yes bo babatwala mbu bawaka basitula abantu okulya basitula bano wano 5 babatwala ku layini ne sayidi eri kyokka bwe oyagala bakola emirimu bw'oyita bwe tunaabateeka mu VIP ku layini y'emmere ba VIP be basooka ku layini y'emmere yes si mu bubi naye babaddewo kuva dde 1 paka ekisembe ate era bwoba onoonya omanye omuntu awumbirira nti tulwana kino kutereera nga bw'ogamba obuzwina bwammwe bebbo be balwana yes abaddala gye bali wallahi munsi ngenda batizayo amawulire ku sande kyo gye tyagambye mmwe bagenyi abakulu kifa okugjako gwoba olinayo abalala sibalina beebo mpozi nga omwami ono alinayo abalala owa haipek wanaba alinayo ababe nabo tujja kulaba byetubateeka awo ajja tobadde ogambye okukebera deeti deeti weeri 26 kweko ku dayali 26 April nkikakasa nti weeri era ajja ti nga tusaba obusente bwe twasonze ejjo okulekako commitment tuzireke wano eno tubeere nga tufunaki peni obusente bwe twasonze ejjo twasonzeyo akakadde kaffe katukaleke wano eno katandike olugendo luno wallahi kati saa mugenda kuwandiika sooka wandiike kebera bikula ku deeti ya 26 ogwokuna
soko kwate wano nga bampa entule tuguddewo akawunti yaffe tuddeyo era sande tuyirive ebyaffe tuloota ebinene naye nga tetuyina atusobozese tukole ekirungi inshaallah watuwadde amaanyi bannange temunkuba akatayimbwa temunumba gadi ne Millicent bajja kunumba 26 ogwokuna babuukizeeko ne miliyoni emu omukolo gw'abantu 200 olaba bano abantu ababa mu meeting we wajja abantu ng'obutebe tebumaze buli eri we bagambye extra bwe batuulamu ne babateeka emabega kati ye bambi asituka mangu n'alekera ki tents ziri 1,2 ne 50 bbiri kati kuliko obutebe tugenda kujjako obutebe plastic chairs eza bulijjo ordinary ziri 150 kati ne buno ku buno bwe buti 50 kamuko 50 x tekako x then glass tables 5 no 5 tezijja balancing mukaaga tugenda njagala ziri emmeeza nno tuzigaba tugenda zitera ku bazadde maaso mbalirayo emmeeza saidi ku tenti ennene emmeeza zibeera bbiri z'emmeeza 4 then ne buno ku tenti najja kubaayo emmeeza 4 ne muli 4 tetujja kusaako 10 so that batule bulungi eno 4 n'erinnya ebisigadde tujja byongeramu tujja gikola bulungi quotation egwene yetulina okutwala katusabe kati tugende high table giteekeko njagalirako obutebe bunaku eyo deeti njagalirako cake table enenene but enenene kebe nga nene owake kalina kukola centerpiece nebeera 3 in 1 4 in 1 oba 5 in 1 give away cakes zijja kukolera box wabbali zijja kusawa ya zigaba ziba bbali ate kino ogambye center wati centerpiece give away cakes give away cakes nzitegedde ze tugaba centerpiece ene wakati ey'amadaala yokka gyalina gye tukola buno bujja luvannyuma sobola okuvaako kekisi endala zigenda mu mabokisi tugikola lumu nga mpanvu ye tupanga mpange then tusobola ogipangulula kati nkitegedde byebyo ndowooza tujja laba concept biki bye tukola wokuwe bayiseewa naye wokwe tujja bakubira boards ziri zogambye ebifaananyi tusobola okukola wali gazebo wano ne tubateerawo boards ne tusiba pvc ebyebyeru nabo babiyiteko not red carpet bakubira board wokuwe bulungi bagenda kuyita mbimuli nga bayingira ebimuli bifaananako omuntu ng'aloba wasuukira agamba ntuuse we wane wali omukolo ng'ate tannatuuka wali omuntu olutuuka asooka mu bifaananyi anti tugenda baterawo batuukira ku bifaananyi balina okulwawo nga beekuba ebifaananyi nga haipek bali awo baseetinze yayingira erina okuleeta obujulizi ani yajja ani atajja wabula
Polytechnic Mengo eyita abantu bonna abagala okusoma course ku ddala lya National Certificate, National Diploma ne Higher Diploma nti okwewandisa kugenda mu maaso mu courses nga Civil, Electrical, Mechanical ne Water Engineering, Architecture, Electrical Installation, Auto Mechanics, Plumbing ne ICT, Catering, Refrigeration, Cosmetology, Hairdressing, Fashion ne Design nti eri abamaze Senior 6 nga baagala Diploma, abamaze Senior 4 ne Primary 7 nga baagala Certificate, mutukyalire leero ku Kabaka Njagala Road okuliraana olubiri lwa Kabaka kumpi ne Olcom Petrol Station oba tukubire ku 0-4-2-26-7-3 Kampala Polytechnic Mengo, beyond limits. So nyongero bajjukiza lwaki sibawaate bafotographer abakabi nemba wa connection ne nga sinava wano babayise Hypex Studios obasanga awo najja nankumpi ni ya Cobbins Motel Obusabala Road ye enamba zaabwe ez'essimu basange ku +256 754 19 24 34 oba basange ku +256 789 34 38 02 for editing video editing and shooting, covering all functions like wedding, birthday parties, introduction, corporate parties, etc, meeting, conferences zonna bazikola. Nobo oyina gwenga just oyina meetings zokola nengo oyagala zibeere covered. Bobo oyina housewarming oyingira nnyumba yo. Byonna babikolako mikwano bekwate babayise Hypex Studio. Aba New African Canadian Foundation balese omusomo mukwano bwe batyo balese omusomo ogugendo tuyigiriza kubatya engeri gye tuyinza olabirira abakadde, gye tuyinza olabirira abalwadde abakawuka ka mukenenya. Balese omusomo guno ogenda okuyigiriza ebintu bingi nnyo mukwano era nga omusomo ogwo gubeerawo buli December ne June. Era nga ogwa December bo baamala dda twabafuna dda like we are closed for December naye nga abandyagadde okubeera naffe e Canada mu June ennaku z'omwezi nga 28 mpaka nga 3 tulina okutandika kati that is 2025 mbagambye June 28th up to 30th 2025 abagenda okubeera naffe mukwano mukube ku namba mukubire omukyala Kathy Kabiite abeere nga ate ayongera obbategeeza details. Tugenda kubeera Toronto, Canada, Banquet Hall 237 Sackville we tugenda okubeera era nga mukwano nyongera okujjukiza nti New Afro Canadian Foundation bokka be bakikwasaganya mukwano osobole okubanga ogende Canada weegatta ku musomo guno ogugenda okubaawo date zibagambye registration fee byonna ogenda kuba obitegeera. Nkusaba okube ku namba ya Kathy Kabiite abeere nga ate akunnyonnyola details ezisingako awo. Mujja kumbuuza eri ku WhatsApp. Yes, enamba eri ku WhatsApp mukwano bakubire ku +1647 271 6223 njiddamu ayagala ogende Canada okubeera nga yegatta ku musomo ogwo nkugambye kuba ku +1647 271 6223 obeere nga ate obeegattako olabe we kitambula mukwano era nga nyongera okujjukiza abategese be ba New African Canadian Foundation. Details enamba y'essimu njikuwadde oba weetegereze screen ojjeko bulungi ennamba. Tunoonya ssente tweyamye kati commitment naye tugize kompadde akakadda nti oluntandisa otegeka omukulu tweyansiza kyati kubanga ebintu bye tuli okwogera pozi y'ekyaki twagimala ekifo nakyo twakibuukinze kyaki yo twamalayo tebatubanja nafuna omuntu akubeererawo nga kifa bannanga nabo bannamukisa bulala kuna omuntu akubeererawo mu Uganda muno mweje emikolo. Nze ndaba bano abava ebweru ajatye ntero balaba oli nga ne ssente aziina naweereza ssente bamutegekera omukolo n'atuuka ku ground ng'ali mu maziga nga ne ssente yaziina nga ne ssente nno yaziina sigamba nti muno ebino ebyaffe ebyokwegattagatta ebya charity kwaffe omukolo gwaffe era munange charity naye ng'oli n'atuuka wano nga bannaye nga bwagamba ssente ze yaweereza n'ab'eŋŋanda abafamire ye ebimu n'abinoonya nno ku last minute nga bino bafamire ye
Tadde mu bukodyo ky'obunoonya liko tebalina nti nno mwagala kala eno be Kala twandyagadde white and green. Emerald green oba Sam Twagala Kojja. birungi. awali wali kubanga ze kala ze tulaba nti ne bwe baba ani ali bambadde awo batya waliwo teboola gwogojja kala etaboola kyonna kale nawe wabweru njagala ku bino ebibeera wano mpaaka awo piisi bino ebibeera wano ogundi ani kino ekibyobodda kyenkulaga wano ebimuli bye bava okuleeta ebivudde wamama benita bye tusindisa aluwa mu katanka akatono waliwo emirand green ne wabaawo ne waliwo green naye katono green yaliko aliwo ono ng'ali ne white ngali ne white naye tusobola n'okuteekamu emirand green oba baagala green emirandi ate yatya kati waliwo buli oli green oli ono kati oyo abeeramu eno bokisi eno naye bamutaliiwo tanaba kati n'oli green n'oyo green naye oyo ate ali bulalamu aba ayitako ku kati ate ono bw'omussa n'oli kikola yes ne white bino gatta n'oli kati oteekamu ne white yes lowooza ate neera ono osobola okugattamu oli lwakuba ziri kala zimumanyi omukwanjula eziruwa ziri esooka eri ku mulyango ze ziringa gundi katugende n'ono tugende n'ono white ne green akafaananyi bannange mukolo gwete omukolo ejjo ebyadda kyokka naawe ate tuli kukutwalako kiba n'ebintu by'essente bino kati zino kwe bagenda okwongereza ate tudipostinga owemmere tweyanza nnyo tweyanzeege ajja ti ate naffe atuwadde kati kuno tugenda ate twongereza kuno ku sande tuyiribe ate ezikola egamba biri awo zigenda bwe naye abinda bambi sabamantumali guno omukolo tugukole gunyume basanyuke era batuuke ku mukolo olinamu vidiyo gy'olina olinamu diko gw'olinamu mbadde njagala ki nkulage ku ddiko bw'oba oyina kyogambye ekifaananyi kyobadde oyagala mbadde njagala mulage gundi ki concept eno naye bakuba ekifaananyi kikuze nga twakwata wanawo kigulamu tekinnawulabika tekiri mukulabika bulungi buli mukolo gubaako konsepti eyaabo ate wamma kituufu omuntu dikowo yenna n'otamupositinga mulimu dika akumalira obudde obungi nogenda muteekayo omwana amuwone oli naye akasalemu agende akole naye akole basiimulawo n'erinnya lyo neyeteekako contacts ze kituufu kyakubireko bano abagole bange bambi babuulire ekiriwo kavidiyo kano kasobola okukiragalaga ku kyenjagala ongezaako sound kadde
waliwo awo ebifaananyi byenjagala labe mu maaso. Ebyoga ennungi. Waliwo awo owali ebifaananyi byabo abagole betwagira Basookera mu bano abagole baali basiraamu. basookera mu nneka. batabani bakiggu So imanishi. Ogamba bino ebifaananyi ebibadde wali nga kiri kyowatulaze era mbirabyeko. Kiri eri kyogambye ogira ebifaananyi byabwe. Kigundu. Ono muwala we oba batabani be bali bawasa. Olabye boodi. Eziyimiridde. kyavaayo yalika ye photobooth bwe yali wanyuma Ko kali kabadde atugamba bwe bayingirira. Baneekayitawo mangu oba kadda. Kyekyo. Naye tuba tujja kateekako ebimuli kano sikalabyeko bimuli. Kali plain. Kali plain. Kati nze ebifaananyi sagala bitandikire wansi. Bijja tandikira somewhere. So that omuntu aba ayimiridde ate tabibikka. Kati tubitandikiramu nga biri waggulu mu kko wano tubateerayo ebimuli. Nti omuntu bw'ayimirira era bizeemu wali plain waawo. bamala ne baddamu ne bakuleetera dikwe yenna obungi n'ogirawo ebibyo olaba bakozesa bisatu bibisse biringa byali bina biri bina naye ndaba biringa ebiri mu gundi naye ate bo ndaba biri mu biri wabweru eno tenti nnene eno eri big tent ne babaterawo screen ku photobooth kolo gwali munene maanyi eminene gijja eminene gijja bannange eminene insha Allah banaye abantu bakola emikolo nga ne baleeta the true meaning of essanyu lyalwalumu olw'omukolo tegudda wallahi naye ate omuleka n'akukola kikyobula kinyuma sente weziba weziri kubanga era okola omutono ng'okekkereza n'otukola ne bikutawanya ng'era eyaziteeka mu mukolo mwena mutawaana kyekimu ekitege byonna omutawaana kyekimu ozimukekkerezesa tazisa mu mukolo ate nno kumba oli mulekera balansi awasa balala ayinza n'omwonoona oba onoonyi nga tawazizza kati azireete zikola omukolo naye abaana bategedde okuteeka sente mu mikolo wabula alhamdulillah kati ekyobadde yogera ekyaddiko oli omumma omulimu naffe lwali tukola mu photography oli n'omugamba njagala miliyoni 6 naddayo ne bagala kati bagenda tukwata biki kyekimu neddiko diko abakyala nga bakola diko kifaawo sente sente zijja zoogera zijja kutiisa abantu okukola emikolo nze zimanyi dika oli atera bba mu miliyoni 2 ng'oli yakoze diko yekka nga diko wa miliyoni 2 otiisa abantu okukola emikolo halo mugola yasa mayinja sibanya oseyanko siri mu mayinja oliwa badde ndi mu kuzimba ku kayungu ewaka
omugole akuzimba kiyungu era kusanga banoje Kubi okusimu y'omwami wo nga takwata neŋŋamba mulayi byokoleko kukomerera ate tagikwata ndaleka yagitaddewo oba mwagitaddewo mukyajingira ekirabika tuli wano n'omutimbi wagenda okutimbira banaye mugabe mutumidde nkutumidde nyabo tuli wano atuwadde ssente ze yatusuubizza bambi yeebale byonagenda teri kunoonya simanya butebe ku kyalo simanya biki byonna tubimukwasizza ebyobutebe byonna buli kimu banaye nga neyanziza agenda tukolera ekisinga mu bajeti yaffe naye nga bwendabyeko bye bagenda otuwa ejjo nakankanya ebitono banaye teyanziza era kusizira zena alinaayagala kunagamba mwe mujje oba mwagala ki naye mwe mujje bwebagambye wuuno yogera naye togenze wali omwami wo we muteera mu lawudi mwenna okutwa amatu ne mugateeka mu ssimu emu ogenze waali Nyanza wasikaati buno ntuuse naye ate otujoze emisumaali ginamufumika kakati naye nga lwaki otwepimamu otutta geringalye olaba kati mwogere naye n'abamanja mbala mu nkuuso n'osiya situnula naye bwogamba sikaati eryo erinnya amanyi lirye n'oba oyita mulala ne baba oyita mulala era kasita oyita sweetheart kitegeerekeka halo ajati osibye otya eyo nyabo tuli bulungi agaye mwebale twagala amina nyabo naawe webale kubeererawo omwami oba essimu Millicent agiteeka bw'ati nnyo ku mumwa essimu oba eriwa tetuwulira essimu yesikankube ku ya sweetheart wo weba weeri awo eyiyo nfu anti azimba fumbiro manju kati adduse najja wali sweetheart we essimu ya Millicent nfu ate buno obw'amapeesa bufa nnyo ekyo ekintu halo wuno omukyala badde luli tabawulira ate twakandowooze tulumbuwa omwami bamuyitani gaadi halo muwulira netiwaaka yammwe oyina ya time yes halo osibye otya eyo ssebo network oyina airtel ya gaadi nze nonkubyeko MTN eri muli airtel kati disize MTN bampeko ku airtel yenfusi nkube ku airtel mbu sweetheart erinnya li mbuuze wemba ntambula noyita sweetheart erinnya lirye ku kyalo nabagamba stress bazindekere tebe stressingira mukolo gwange ate mugole kumera mbalabe nabagamba stress zaabwe bazitikenze bo babireke
manyo bagamba temutta mukolo gwange mbadde njiina naye okwanjula nakulanga basanyufu bitya basanyuka ate leero kigenda yiti baba basanyukira ku buko bwe bati gadi nazina kinnawolovu kinnawo halo neeyogera kati osibye otya eyo ssebo bulungi nnyabo nsibye bulungi ssebo bannange tweyanziza bale kwaniriza abagenyi baffe ab'olwaleero amiina ssebo bannange tweyanziza gyonna amiina ssebo bangambye n'obutebe bwona buveeyi ne tenti saagala mboneebone saagala kifa abeere stressed nnyo wabula bannange kyomukoze tuwakubisa puresha naye nga za ssanyu wano twabadde ne puresha naye nga zonna za ssanyu ate batutwale ne mu ddwaliro amiina bambi abagambe tebakaaba inshallah tujja kukola tujja kujja na byonna tenti butebe meeza byonna tukanya nabo bannange ffe baani mmwe beebo Allah be yaleese ku mulundi guno mazima wallahi awabala kifaiye ono ye baaba Katonda yamuleeta oba nga kira ne wavaawa ono ba yavaawa bannange omuntu ateeka simayiro mu feesi z'abantu ezibadde zinakuwadde omanyi kyekitegeeza era gwe kiba Katonda agenda kuwa buli kyoyagala ya Rabbi twekizagadi yazeetikka bannange zoni naye baka ye nafusula ng'atudde ng'atunula neddeno omukolo ne gumuwuuba mukolo gumuwuuba asinga n'abagole ze nkubuule naye kijja kuggwa ate bulungi inshallah amiina ddala laba inshallah buli kimu kigenda kuggwa mazima kitiibwa kya Mukama ne sente nziina ze batusuubiza ejjo bazimpadde bazimpadde nzirina yagambye nti ngegwere wano yajjo kubanga kyotukola aba Katonda naawe yakutuleetedde oba naawe wavudde wananga kutubuuza shifa bannange naye bwe bali kwagala shifa wabula bwe bali kumwagala ebyaddala shifa ye mwagala ku mutima tetunyumya nno nti tuddawo twogere naye waliwo omuntu ng'omulaba n'owulira ng'omwagala muntu ffe nawe lyatugana yagambye era tayogera naawe biki naye baaba ngobereyo mwagalira muli mubali kumwagala mubali kumusapootinga n'aleeta ekintu nga kimutuddemu mugamba naye katumukwasizeeko byonna abikola nti naye abikola kasitookola oyo yakyetandikira kimalirizi naye dda buli lwokola ekintu ng'okikoze n'omutima omulungi ng'ate okikoze lilla nga tokoze bantu kusiima munaye Katonda tomanya jjajja bakukwasizaako ogenda olaba ng'okiggusa kuba tekirinaamu kigendererwa kirala kyanjawulo kati ebya shifa bwe bityo bitabeera na kigindo yali ayagala kukola ayagala kulaba abantu nga basanyufu naye maama ye lwaki bakuwa obwa minisita Museveni alonda abantu eyo bannange abantu be balina okwo obwa minisita be banowa anti kati bamuwa abantu bamwe tebajja mufunamu ate bajja mufunamu kuba ate yamanya abantu ajja mwefunza muteeke mu ofiisi okuddamu mulabako ate omuzayi naye tatusumbuwa naawe ssentebe wa Kampala nga RDC aba RDC nedda kumwe bwa minisita kati olabanga gundi Balamu olowooza kati Balamu alabikako abali bamulaba mu biivulo nga bulijjo tumuleke asigaleyo tubeere nnyo ku mikolo gyaffe tubeere waneeno singa otegeera ndi muli nze ndi mutiitiizi ate no kifasi abula bannaawe wabali ekitukolera ebya ddala weesonyiwa entebe obe n'emirembe osonga mu ntebe yonna toyogera ku ntebe yonna toyogera ku ntebe yonna obe n'emirembe mubeere eno mu miitingi zaffe eza buli sande bavayisi banyoole ebiwato naye entebe
entebe tusigaze ne yaffe gye mugenda otuulamu ku mukolo. Ate zino ezaffe ziri imported mwesonyiwa entebe enkole ya wano. Ziri imported. Entebe ezaffe ziri imported entebe ya wano tujesonyiwe. Gomba nga byona kati bigenda kutuukako. Bandaze we mugenda otambulira nga muyingira omukolo. Anti wano we muyingirira omuntu ajja lowooza nze ne bwe nkoma wano biwedde omukolo we wano kumbe. Gatemereza gonna gali awo kwegamba. Amatala gonna galinga amayinja. Zichandria zai. Amatala galinga amayinja. Gonna Chandaria flood. Kawakanzi. Bannange kati febe twandibijjeewa. Ojuke nagambye ejjo nga tumaze ekifo ne ŋŋamba tunoonye omutimbi yenna ku kyalo. Ngolo ntandise wanika. Ejo yatugambye kyokanya ngono gwe nawadde nsuubira we biyita ku mukolo gwange ate nebe katusooke tumutimbireko ku bagole be nga naye bw'ategeka inshallah. Naye omugole bambi enkovu tofuna mabwa oli kukolera ali kuzimba. Bwaba tazimbya yassa mayinja abagala ozimba wojjulize emmotoka y'amayinja oba n'asennya enku. Kati twabisiba ebyo tukyayagala kuba amayinja. Amayinja go kati mwagawummuza. Wabula kubanga galeeta muno ebintu gasala banna ebyo inshallah katusabe Allah atutuuseyo nga tuli balamu. Amina. Atuwe n'embeera y'obudde ennungi so that tukola omukolo gwaffe ne gutunyumira. Era kati nze wenjogerera ngenda kugula kiteeteeyi kya mukola nti mumpadde ku ssente. Zino sene tuzirese wano akali akakadde ak'eggulo. Tukaleseewo ate naye n'atuwa. Tukonfaminze ddeeti bagiwandiise kati ekyo nakyo tunoonye balance kubanga akoledde mu bajeti yaffe mwe twali bw'ogatta tenti butebe n'eddiko ze $5,000,000 kati tugenda akoledde mu ssente zaffe. Kati tuleseeyo akakadde so tugenda kunoonya obuna. Amina. Naye nga munnange ebintu bye bagenda otuwa zino emmeeza simanyi za giraasi alina akalala kayogedde. Agambye agenda ku decoratinga kye bayita VIP. Omanyi abagenda otula mu VIP be bajingo baffe ba vice be ba VIP be bagenda olinaana omugole kuba be bantu wamma abagenda osobola okuba engalo ziri zennyini abamanyi osanyuka nga bootunulako nga buli omu musanyufu. Agambye eyo VIP agitimbira abagole agenda tuwa tenti 10,000 atuwe n'5,500 2 ba VIP bebo bajingo ba vice banalongo ba mzeitomu bachaku be ba VIP. Lero sije n'abatuuze wano bawadde engoye. Ogabidde ku bantu engoye bambi. Basanyuse ebipya. That's nice. Bamukyaliwo banatasawo abalala bakyaliwo batuwulira. Waliwo muzungu. Muzungu mutegedde bagambe be ba VIP. Abo bennyini. Era tugenda wandiika batera okuregisteringa bonna tugenda wandiika amannya gaabwe. Olutuuka wali ku mulyango nga babamanyi nti ono VIP nga Asha mutuuza wayina otuula. Tugenda bakwasa n'ekiraga. Kiwedde. Oyo mukyala tuwadde ku maanyi. Edigalo head boy be ba VIP. Tuna Edigalo ne Ediboy. Edigalo yabuuzizza nti mubuuze ku mutimbi talinayo buyungu. Asobola wanvuwa. Edigalagala wanvuwa. Edigala atuleke. Ekujja kusisula. Ebirala tunaabinyumya ate era mu meeting kati byonna mbabamalireyo
omuzimbi addeyo azimbe munako akeetaaga njakalaba ku Sande kale mweraba amiina kale olunaku olulungi kale bayi bannange kakake kafumba kagambye akafumbiro munako akeetaaga kadde akamalirizo abadde akoona emisumaali tuutu ne bannange bannange kyekyo kyamukabyanga nga buli wamutunuulira agamba naye omukazi ono ninza musanyusa ntya ng'ebigamba nti byaggwayo babiri yagenda okufuna obuzibu nga balinayo abaana babiri babbebigaalo mukama yatuyamba nabo ne tufunayo parent ew'e Bulaaya atuwa school fees mpaka bwe balimala osoma yeeyama era school fees waabwe mba muli awo ng'ava mu America azze oli tetumala namujjukiza akimanyi nti alina okuwa nga tukyalina mu holiday full nga ziweddeyo mukama n'atuyamba tuba tuli awo atuweerezaayo obugoye atuwadde ki ekyokulya ne kijja kati ekyo bavaako stress ya school fees we bali tebapangisa waabwe kati emikolo lyessanyu lyabwe bafune emikolo anoonya yakulya leero banange omuntu akujja kuba stress ka school fees baabaana bajja soma paka inshaallah nga abawangaaze balaba abaana baabwe nga bakula bannayajja tikatutuuke munange waliwo gwali ozimbiranga ennyumba nti zembanga gwe bawa ebirabo mu bokisi ebiwogowogo twamuzimbireyo ekakiri naye banna olayi ekifotadde like akamwenyumwenyu ku matama g'abantu saba nawe Allah akusanyuse inshaallah akingiriza ab'amaaso amabi ab'ebiiso ab'ensaalwa abalogo saba Allah akwekyoyayanira bakolowe bati saba Allah akwekyoyayanira nga kirungi akumalire akusanyuse nga bw'osanyusa abantu akugabirire nga bw'ogabirira abantu shifa akuliise nga bw'oliisa abantu ensawo yo teraakinganga tekaliranga Allahumma amin. Assalamu alaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatu jati tweyanse otuwadde amaanyi kaijasi nogenda kukolera omukolo nange kanoonye ebyambalo ebyakabi lwalero mba kumalayo na sente ate mpisa waggulu nze sirinda byamazzi obisa ku nnyonyi mpisa ku nnyonyi kati so tugenda bbaawo suubira ekintu ekirungi suubira ekintu nti tukola kyaffe byambalo nze bifaananyi ne vidiyo yuno hypek decoration JN events otuzizaamu amaanyi tumuwe bizinesi naye atuwa inshaallah kale ajja ti katukusiibule kankwateko wabweru ndaga abantu endagiriro we baba bazze bayingira batya katusabe mukama atutambuze bulungi ye hajja omundabira ajja yali agala kuntwala Mekka bali bagala kuntwala Mekka mbona mayina zirese bwerwe bayiyeyiye ebimuli anti muli mukutegeka mande olwo muba muva mu gundi mu weekend JN events nje baleko base ajja tizina entebe ozitunda nalabye nga otaddeyo zino zo zakutunda oba mubako anti ndabe ziri eziri mu buveera ndaba zino ensiiringa embadde mayizo zakutunda akola oda zino zonna zikozeeko kati woba oyagala tukola mpya oli akola oda
ate ako kaho kachika nika ate eno ya family okay ekikazi kiyiza okunyiiga kati okiseeza omuntu wagamba ayagala eno nga bagimukolera obeere mu nnaku 3 aba agifunye kati oli azaagala photoshoot diko zonna bali mayi bonna buleete ne buno obwebuti buno obutono abo zino ziri important ne kali ne oli green ali important yes waliwo n'obulala babitute biri wansi wali omwami ali mukoza kaweesa olwo aba ali zirongoosa so bazooleza ddala ne ziddawo bannange mulimu munene dika baba bagigubiza oli akuttemu ne makeupu ki zino zonna bannange ajja tulabyewo kati oluddako tetubula tujja buzzi bulungi era abantu kambalage wano ku ndagiriro bulungi endagiriro kati wano omuntu alagirira atya This is Arua Park Plaza. Arua Park Plaza, Katumwa Sports Center hili wali. Eri Katumwa, kwa chiri kizimbe ki? Nyumba kubwa. Nyumba kubwa. Arua Park Plaza. Loka wansi. This is Katumwa Sports Center. Omulyango ogutunudde mu Amazon Plastic bw'ojja bw'otyo okkirira bukkirizi madaala wansi era oba olaba olituuka wano olaba waliddiko ng'ojja JN Events Hajat abeerawo tweyanzizza bannaffe tuli basanyufu essuubi emikolo kyekyo tuli mu mikolo mwennyini twongera obbakowoola mikwano mu tusapootinge ate Hajat atuwadde ofa ya ddika agenda tuwa buli kintu ekirungi but today 1M we are still looking for 4 millions ku ddiko waffe emmere tetunnagimaliriza bannange tuyina keeke tennaba bingi nno bikyali bingi keeke tennaba emmere tennaba okwambaza abagole bingi nnyo package eyo tennaggwa enviiri makeup twegamba bajeti yaffe ekyali nnene ddala naye twongera okwebaza Hajat ebale kuyimira naffe cause I'm feeling that she's going to give us the best. Bifananyi and videography is covered by Hypex Studios. You want to pass? It's okay, pass. Hey. Naye nga tubaagala nnyo mikwano ennamba z'essimu kwa ziri ku screen ozita ku 078 10 15 69 0702 56 21 57. Hajat, salamu alaikum. Kati oyongereyo tugenda kuddamu kati tukyali ffenna olwo tusimbudde. Yes. Kale kati eyongereyo. Kale kukwama. Hope Shifa Nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusisanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa